serengeta Lumbuye mbala musiza kumubale kola mubale kwa galansi yamwe amawulire gendese no gakwata kumwe bana Uganda mwennyini abali waka namwe biso kinomu abakyali munsi je musiisidde nenga ate mukimanyi nti buli kyemukola kyala mukikola mukiddaaka nammwe mbatumiddeyo kansipenti muli bulungi bwe nvaako naawo nendyoka ngamba nti okubuuza kuwedde ngenda tandika n'akalowoozo ka leero. Akabalowoozo ka leero kagenda kuba kampimpi kubanga njala kukola mu kiggula lugi. Ne before nga sinagenda kalowoozo ka leero njagala buli muntu obeeko ogenda okuwandika ensonga zengenda obagamba olwaleero ate muzetegereze bulungi nnyo. Bwe mmala ozetegereza bulungi nnyo tulyoke tutegeere ensinga bw'etambula kubanga sagala barwisa. Naye ndowooza nga sinagenda eyo wala nnyo njala sooka kuyisaawo bulango bwa bakama bange naddala bulango bwa struggle mbuyise obulungi nnyo. Era okusookera ddala njala kusooka kuyisaawo akalango kano. Mwonna bannayuganda abawangalya mu ggwanga erya Canada mbulamusizaako nga bulijjo njala batuusako obubaka buno. Akakiiko aka National Unity Platform abakulembeze mwenna abawangalya mu ggwanga erya Canada bwepona bannayuganda mwenna abaagala okufuna omukisa okugenda okukyalako mu Canada n'okwetaba mu mukolo ogutegekeddwa First Lady waffe Bobi Itungo Kyagulanyi bw'anaagendayo okukyalayo baguyise the International Summit on Gender-Based Violence 2022 ng'omukolo guno ogenda kubeera mu Canada. Tugenda kubanga omukyalo ono First Lady akyalayo era yagenda okubeera main speaker. Omukolo guno ogenda kubeera ngenda kuza omwezi 3 n'omwezi ogwokuna omwezi ogwa September mu mwaka 2022. Gugenda kubeera mu Panamonte Boutique and Convention Center 220 Humberline Drive gugenda okubeera era n'ekirala gugenda kubeera ndoze kifo ekirala ekyokubiri oba mulina okubanga musinkana bakiyita Etobicoke Toronto on M9 V5Y4 Canada gugenda okubeerayo. Ne bakugitegeeza nti nno omuntu yenna eyandyetayageze okwetaba mu conference eno tabamiruka omukyala omukulembeze gwanga gyagenda okubanga gyakyalamu kijja kwetagisa okubanga ofuna information eno entuufu eri bweti. It is an international summit on ending gender-based violence. The First Lady Bobi Itungo Kyagulanyi is the guest of honor. More details WhatsApp Doreen on +16 4792 90340 or Madame Adrien on 707 366 9727. Register through our website info at Toronto register info at torospiley.org. Registration fee is $300 Canadian. Event will be on 3rd up to 14th September 2022 in Toronto, Canada. So namutegedde bulungi. Bakugenda nti omuntu yenna yeetaaze okwetaba mu mukolo guno ogw'omukyala omukulembeze gwagenda okubanga aliko nga gugenda kuba gubeesinze ku butabanguko obuli wakati w'abakyala era ng'omugenyi omukulu ajja kubeera omukyala Kyagulanyi Bobi Itungo naye nga abaneetaba mu mukolo guno abaneetaaze okugenda okubanga mwetaba mu mukolo guno nga muva mu nsi zonna ez'enjawulo nga muli bannayuganda mujja kuba mwetaaga okwogerako n'omukyala gwe bayita Doreen Kajumba ku namba ye ey'obwannannyini eri ku mutimbagano gwa WhatsApp ng'eriko akasalaba 1672790 oba omuntu omulala gwe bayita Doreen ku ssimu ye eya 0703 oba ya 070 366972 osooka okubanga okola ki nga weeja sitalinga okubanga ogenda ku mukolo guno ogunaabaayo mu ggwanga erya Canada mu mwezi ogwa September. Bwe nva kwakuno ne ŋŋenda akalango akokubiri. Mwenna bannayuganda bawangalya mu ggwanga erya Amerika mutegeezebwa nti ejja kubaayo okwekalakaasa okw'emirembe okutali kwa ffujjo nga kuteekeddwa ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwa Maayi nga guno nno omulamwa omutuufu gwa kuresistinga Muhoozi Project. Say no to Muhoozi Project and violation of human rights. Kunga. Venue ejja kubeera Westin Waltham MS70 30 Drive Waltham. Essaawa zijja kubeera 2 oba saa zijja kubeera ssaawa 8 okutuuka ku ssaawa emu ey'akawungeezi. Tugezaako okulanga tutegeeza abantu bano basobole okubanga bategeeza bannayuganda bonna bawangalya mu ggwanga erya Amerika nti twagala kukomya effujjo n'ejjoogo
eriri mu bukulembeze obwefuutiise mu bantu bannayuganda batayagala ng'era tugeza okulwanyisa projekiti ya Muhoozi okuba nti etambula mu ggwanga eri Amerika. Muno tujja kuba tulwanyisa projekiti ez'omukulu gwe bayita Artigo Mande, agent wa NRM, ono nno ng'abeera Texas. Yagezaako nnyo okuba nti aorganizinga bisemina n'ebiconvention eby'ekiyaaye era nga bino biri Boston gye bigenda okubeera. So nno buli wotawolaba ekintu kyonna ekiriko omukulu ono gwe bayita Artigo Mande, Artigo manya nti nno kiba kikyayi. Era nga waliwo ekiconvention kye bayita Uganda Diaspora Culture and Tourism Events. Era kino omwami we Mande Artigo yakiri bulungi nnyo. So kiri gy'oligo munnayuganda okugenda oba butagenda, naye ng'ekikulu kiri nti buli gye mutta mugenda mu bintu bino nga bano abasajja babitegese aba gavumenti, kiba kitegeeza nti owagira obutujju okutta abantu n'okubawamba. So nno mubeere begendereza nga mugenda mu nsonga ezo. Obuluno obulanga omma bukomezaawo mba ngenze ku nsonga entuufu eyandeese. Ensonga entuufu eyandeese njala tandika n'ekigulalo gikyaleero. Mu kigulalo gikyaleero njala muutaagingire omukulu gwe bayita amanyi mu Uganda music ono nga tannajja ow'abavubuka bano ababa bannayuganda bayimba music nazo. Edda twalinangawo ebibiina byakadonkamu. Tulina ebibiina bino biyimba music omulungi omuseeneekerevu nga tuwulira amaloboozi endongezaawula amaloboozi ag'enjawulo. Mu bibiina bwe twalinamu ekibiina kya Lukwata Gita Singers. Naye kati ennaku zino ekigambo Lukwata tugenda kikozesa nnyo ddala ku basajja abeefuddemu mu kukwata abakazi nga babakaka akabozi ak'ekikulu. So no njala muutaagingire omukulu ono kwe bayita Muhoozi Kanyirugaba oba Muhoozi Laaga naye yeregisteringa mu kibiina kya Lukwata Gita Singers omu Lukwata ekikwata abakazi by force ate nga nakyo kikyamu. Muutaagingire omuvubuka eyeyita Frank Kasumba yagenda ku leedi atabanka ayogera bino ayogera biri ne muteeko video njala abereko. Njala muutaagingire Yoseri Bahorota abasale mutano wakale kyensi yarembezedde ensanga bisiba abereko video eno kubanga ye mukulu akulira Lukwata Gita Singers yabakwasi. Lukwata Gita Singers kubanga mwana mugimu ava ku ngozi. So ono Lukwata Junior wabanga yakwata omukazi ate nga sigwe guso kitegeeza yagujja ku omuze yagujja ku ngozi olw'ensonga n'ekitalo tunajjukira mu byafaayo nga ze okutabangula eggwanga Uganda yasoka kwagala kufuna bya buwangwa bya Buganda nagezaako nnyo abalangira n'abambejja ne bagaana okutuusa lwe yasanga omukyala omubobevu omukyala omutennyo omugenzi kati bambi Allah yamujjula bakatuna amujjula gwe yasobola okuba nti akonvinsinga n'asobola omutwala. Kati abakulu abasinga balaba omukyalo ono omumbejja balowooza nti ono yazze n'ono akole ki asobola okuba nti bamutuusaako emikolo okuba nti asobola okuba nga wamba eggwanga. Kumbe tebamanya nti baali beereetedde ekizibu. Era omukulu omukyalo ono oba omumbejja ono munnange bw'atyo bwe yamala okutambuza Museveni mu ngeri zonna ezisoboka ate n'amala Museveni n'amwefuulira era n'akwata omukyalo n'amutuusako gobulisa-maanyi. Omukyalo ono yagenda okudda mu maka okutegeeza bbaawe bambi omukyalo ntiyasobola kuba nti agumiikiriza ekintu kino eky'okumutuusako gobulisa-maanyi ng'omumbejja ono yali ayitibwa Ntale ya Bwera. Yali mukyala omulungi omugogofu Kalaala nga mumanyi abambejja ba Buganda. Yali mukyala omulungi omugogofu Kalaala naye olw'okuba nti Yoseri Bahorota abasire omukulu wa Lukwata Gita Singers yali amaze omutuusako gobulisa-maanyi mukyalo no bambi teyasobola kukigumiikiriza ne yejja mu budde. So yembeera mwannyinaze Sheba Kalungi gyalimu essaawa ziro nti no famire ya Lukwata Gita Singers ekulirwa Yoseri Bahorota abasire mutano wakalejeziya leeta muzeyizedde omuze gw'okukwata abakazi era n'abagiwagira bonna bawulira. Bw'owuliramu oli Frank Kasumba naye mukwasi w'abakazi mukazi w'abakazi Fuge kugamize ate njala tegeeza bannayuganda nga sinagenda mu kiggulalo gi. Njala mutegeere bulungi nnyo nti nze Abanyarwanda b'ennwanisa ke kabinja kano akali mu gavumenti akaaga okutwala eggwanga lyaffe si Banyarwanda bonna. Endowooza y'abantu bano ababa mu gavumenti ndowooza nfunyo eri Abanyarwanda bategeera okusinga kano akabinja k'abanyampi. Eno Lukwata Gita Singers family ne Lukwata eno eri wabweru wa gavumenti abatulooza nti bagezi nnyo. Eno Lukwata Gita Singers ffe gitulwanyisa eri Abanyarwanda bategeera nnyo n'okusinga Museveni. N'olwokuba nti ono yayiika Windows y'ensonga lwaki bo emirimu gyabwe gya kukwata bukwasi. So Lukwata Senior Yoseri Bahorota abasale mutano wakale kizinjala bere ku firimu eno ne Lukwata Junior Lukwata Muhoozi Kanyirugaba njalo bere ku video eno. Mbabulira history owa Lukwata Senior gwe yatuusa ku mumbejja wa Buganda eyamutuusa ku mpewo n'emisambwa gya Buganda ate n'amaana amwefuira n'amukwata omukyala eyali omumbejja Kalaala eyali omumbejja Kalaala gwe yatuusako gobulisa-maanyi Ntale ya Bwera era naye bwe yavaayo eyo kintu kyamusukako n'agamba no sire bwengera kigamba bba wange omukyala ono yejja mu budde. Kyembagambye nti mwannyinaze Sheba Kalungi ayinza okuba kyayolekedde essaawa zino olw'okuba nti bamusindikira gwe tuyita babysitter era kyobula Muhoozi project yayimiriramu tekyatambula due to the fact nti Muhoozi Laaga Lukwata Junior
Lukwata Junior aina stress ba depression okuba twamula bisanti yakwata Shiba kalungi kati stress zimutambye ekyobola ne babysitter kuba sindikira Shiba naye ali awo atambula matanka kuba naye yomu kubali mu lukwata jita singazi omukulu no baruga hara lukwata naye yomu kabinja kakwata bakazi era nga ne ku university balenga kyakola degree ye ate ne gyatakola bulungi bamukolera bwe yayitanga abalo mukolera coursework mu hotel mu nyumba zezi yaberanga mu isalize zentinde eyo era ne yakwatanga abawala aba university ogunda bagamba njaguza nya government ngewedde kuba musibe oyo ne ali mu lukwata family lukwata kati mulaba nga babysitter go batala kusindikira Shiba mukume ku mubutayogera mati toyogera sirika nga ne ali mu lukwata family ngana junior oli lukwata junior mhozi kanyirugaba wali then ne lukwata senior nga byo batudde mu gwanga then wewunya abana bafawo kibagenda okufacinga kigenda kubeera kibinyo so lukwata family njagala bere kuno genetic members njagala bere kuno muhozi lukwata senior njagala bere kuno ne junior njagala ko Audrey Kulabogo omuseza atunde biwowo by'abana Uganda njagala bere kuno kufi mwenna mbagala ko in fact banyero zimwe naba omuzidwa mbagala kuno nina amawulire gammwe nga sinatandika alright ebadde brief ngenda genda ku kigulaluji era mbala musizaako mwenna banyumira akanyumira kona ak'ekigulaluji mujibala ko gyemutuusako engalo kansulenti buli bulungi mwe bale kukola mwe bale koberera musagala balwisa njera kuyita mu bwangu nga abakyala baluga bajja baabwe kubanga takulwisaamu oba omutwalira omusajja alright kansulenti lukwata family etuuso kuli lukwata senior Museveni nsi yaleeta ne lukwata junior muhozi kanyirugaba ekigulaluji kya leero njala kitandika wete abantu bangi mubadde mukoberera bigenda maaso okulonda bikimugamba nti ate okulonda tetukujja kusobola okusonda ne tukukimanyi bulungi nnyo njala bategeeza mu Uganda tulaba ebintu bingi nnyo nono Yoseri tibahabula tabasira mutano wakati jinsi era tamzizide nsanga bisibero kwata sinya tiyava mu vimu bango genda mu nsiko yagenda anyize abana Uganda tebananyiga nze in fact n'okulonda njagala kugende maaso to participate mu kulonda kino kijja kuleetera abana Uganda okunyiga kubanga Museveni yamanya value y'okulonda at that time yali tekyalina mugaso bana Uganda tebanamanya nti okulonda tekulinda value balina kumala participating mu buli elections bamanye nti wakyali option ya kulonda ati eyo avenue yavaawo y'okulonda kati tugenda maanyi ga buliisa maanyi ye situation jenjagala so buli ali mbesime nzo okulonda ko omolobo wenale muwangu I don't care njagala abantu banyikire ekintu nti okulonda ko kyalina value whereby ndi bana ba enale baba bayika windows they don't know what they are doing right now but yandi bagati wandikole ekintu okulumya n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza so lukwata family okulonda ko muteeka tujja kubeeramu mpaka ku last fe kye twagala kunyikiza abantu kumanya nti okulonda ko kyalina mugaso in that process era twagala mulimu akasengejja ke mutamanyike kaluwa nabagamba bwe tutandika struggle twali ba bloggers bangi ekyo nekiteeka wali nabagamba twali tutandika struggle mwalimu abantu bangi banyashigwanyizi nga nabo bazidde mu kino betuyita bansanga bisibe basanga mazo okusiba omugugu ng'ogutaddalo bagende bagunyakulawo kati twali twagala Katonda atulaga bulungi jjo tusooke tumanye ani yaani kati gye tulaga mumanyi bulungi nnyo ono gwendiringa naye yaani akasengejja kakyasengejje enkenku tukyasengejje enkenku obadde omanya abantu botambula mu struggle bebani kati obategedde kyembadde njagala okutegeeza nti Kyagulanyi okulemera mu kalulu okulemera mu kalulu tukyazuula abantu bakoowu okutuuka okukwata kye balina okukwata ekisembayo oba tebanatuuka kunyiga kusembayo kubanga okulonda kuno kwe tuyita okuyitamu okutegeeza bannayuganda nti tewakyaliwo regime eronda okulonda kukyasobola kubeerawo kubanga kwakiyaaye then balyoke banyiige buli tebananyiiga kuba this is a process kati ate n'ekira bwe tudda mu struggle ne mu nuupu tulina okumanya abantu abali bazze mu struggle bonna baali baagala nkyukakyuka oba baali bansanga bisibe ennamba esinga obungi baali bansanga bisibe era kyobula nti abantu abasinga baali bakola ekintu kino nga baagala bifo positions whereby abatafuna position banyiiga fe abaali ku mulama nga twagala nsi kukyukakyuka we don't care the outcomes oba mukulu oba omukulembeze agenze mu state house oba tagenze mu state house we shall stay in struggle mpaka last kyetuliko kati abo bonna bansanga bisi baali bazze mu struggle bagenda bwebagukako weebuuze omuntu aganda ali mu opposition ng'ataga yali awagira Kyagulanyi bwebanga avuma Kyagulanyi yali akolangaani akasengejja kakyasengejja babuloga kati balumba Kyagulanyi nga baga baali ba struggle bakoleraani ekyo nakyo kibuuza akasengejja kakyasengejja bannabyabufuzi abaali balowooza nti balina Kyagulanyi essaazi ne bali luddawa akasengejja kakyasengejja ekitegera abantu abaali bazze nga baga twagala nkyukakyuka essaazi ne bali luddawa akasengejja kakyasengejja ba MP be twalonda batuufu oba akasengejja kano kakyasengejja ebintu bingi nnyo omanyani gw'otambula naye others bw'otamanya gw'otambula naye
basobola okukuba busu n'olwokotegera nti busu aluma ng'omaze okulonda ekintu kyo ne bakikubako kubanga amalindirizi gaali mangi nnyo nebaza Katonda okuba nti ekintu kino kitulaze era kyo kyatambulira ku mulama gwe gumu okyatulaga enkwezenge n'enseekeze ziri mu nuupu n'ezibadde mu opposition okuzitegeera tuzitekere bulungi nnyo nkyali ku Kigula Lugye njagala buli muntu yenna yetegereze bulungi ebigenda maaso mbagambye akalulu kano tujja kukabeeramu mpaka ng'abantu bategedde nti tulina okuba nti tugenda maaso n'okumanyisa abantu nti okulonda tekukyalina mugaso ng'abantu bategedde Lwali tulibusa mu nteekateeka namutayika Yoseri bahabula otabasana mutano wa Kalekezi Lukwata senior nga batudde wamu ne Lukwata junior ne bateekateeka muganda waabwe retired Kano Kizabesi Kifeefe aje yekalakasa ekiki ekigendererwa olw'okuba twabategeeza nti Kifeefe state agent era y'omu ku bantu abatasobola kugenda lukwingi kukolerayo demonstration kibere ya mbuzi ng'erinnyira embuzi ginnaayo nkyetamu repeated retired Kano Kizabesi tebamuzala mu Buganda tebamuzala mu Kampala but tagendangako wabera okwingira kuteekayo demonstration kibere ng'awagira mbuzi n'ambuzi nga zeerinnyira he never go there kubanga bakimanyi nti wali ekinyusi balina kuttisa abaana bannambira kubabuzaabuza yensongola kiba mu stage ngano Buganda tasobola genda lukunjiri kukola demonstration never here lwaki kubanga kino ekintu kiteeketeeke kiringa ekiri mu Biblia munne nga mugamba nti akasajja tukatadde buli koona ebakaganya okuva tukoze tukafuna gendo tandika okwekalakasa olw'emiwendo gy'ebintu ebirinya y'omu ku basaplayinga government amafuta n'emmere n'ebyokulwanyisa yekalakasa ki byalinnye leero yekalakasiza olw'okuwandikira bwe bamutadde mu ange muvuma egaanyi bamutadde mu ange bigaanyi ne basala baleeta ono atandika okwekalakasa mbu tension y'abantu baabuuka dda sebo n'omulamuzi okusaba obukadde 3 gyadde kiteeketeeke nga Museveni yekiteeseteese ne state ye twakitegedde bulungi nnyo okutwala eruzira n'abantu ba state agent bomugenda muyimba nakyo twakitegedde kyali kipange mission eri nti bano baagala kudde Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu bakomyewo mulambo bakomyewo Besigye mbu ajje taking over ng'akozesa advantage ey'emiwendo gy'ebintu egirinnye no Kyagulanyi gwe muwalampa yakamala emyaka 2 n'ekitundu mu byobufuzi ebituufu omusajja gomugamba nti ali mu opposition ng'ate batula ne bakola statement ezifaanagana ne Museveni amaze by'obufuzi emyaka almost Museveni gy'abezo mu by'obufuzi kubanga political commissioner atamanyi waita political commissioner ye designing eby'obufuzi enale mu kwetambulira n'olwaliro divide and rule blackmail Besigye yagikulembera kati njagadde kibategeeza nti kano kadde kakolebwa mutwaliro zira asobola okufuna sympathy mbw akomewo yensonga lwaki media zonna Museveni yazisasula okubanga zirumba Robert Kyagulanyi Ssentamu okukyaza bakaddeyideyi bonna batambula ku radio ne TV mukimanye nti bwetubanga tetuli mu nomo sessions radio station ogenda okusabako program it cost a lot of money TV station ogenda okusabako program it cost a lot of money whatsoever political whatsoever economical whatsoever social zonna zino okubanga zisasuddwa obanga ziri sponsored njala kubabuuza zonna political show ezimu Robert Kyagulanyi Ssentamu who sponsors those shows on TV and radio station nobody because the state pays direct to the owners or to the CEO of those media stations in Uganda ndoza mutegedde bulungi saagala muntu asigala mu kiraasi eno njala bategeeza bulungi ekyo nga kiwedde ndoza mulaba bakulu abagenda batambula ku mitimbagano nga bamba Kyagulanyi ndagata Kyagulanyi yassa abantu asiza abantu sincerely speaking musi gye tulimu y'okutegeeza abantu n'okubagula obwongo Kyagulanyi ayine mundu nedda Kyagulanyi ayine komera nedda ani atta abantu Yoseri Lukwata senior ne mutabani we Lukwata junior Muhoozi Kanyirogaba batta abantu so kati atobuuza olina ku social media simanyi Kyagulanyi asiza abaana b'abantu munnange tannassa ku baana b'abantu Museveni kenyiri gwe mukole yassa abaana b'abantu ekirala twali Katonda ayagala atulage ani mu struggle muno ekyo nga tukimaze omukulu ono agamba nti ye yasinga okutegeera mu Banyarwanda munnange si yasinga okutegeera akaseera kituyita time kirungi nnyo kubanga olinda n'otegeera omuntu mutuufu yaani omusajja ono azanya emizanyo mingi nnyo omuli okubuzaabuza abantu nga yeefula simanyi motivation speaker ng'ate naye yennyini yeetaaga okumotivatinga afune empisa z'omu bantu n'okumanya bikyayo yayogera tulina ekintu kimu essaazi nekitambula ku social media bavuma Nuupu bavuma Kyagulanyi bavuma Lumbuye nze golubombu bantu nakyogenda kunzijjako ekivumo tekikutula ggumba twabimanyira the system gye nasooka okusoma who is Museveni nensoma system eyabasibira mu bwa gye bakozesa okuvunza nze essaawa zino bwe ngenda ku fayiro ze zonna ziri konti ndi mutujjo ani yabiwandika Yoseri Lukwata senior ne junior Lukwata Muhoozi Kanyirogaba kati ekyo sifaayo kubanga nkimanyi mwaddugaza amini ngwe mukikola kati musobola okuddugaza amanya gaffe naye ensi eraba yensonga lwaki ensi ebalaba
waliwo ebuzizaako omukulu ono eyita Frank Gashimbora kyatambula ku lesiresi nga ayogera ku mukyala wa Kyagulanyi Babi Itungo wulira emboozi eriweti omusajja ono munange emirimu gye bakola egy'okwebuzabuza ng'abafukala bana abantu egona mazzi dewewo mulimu ogugenda okwawukanya omukyala wa Kyagulanyi ku Kyagulanyi ng'amugamba munange Babi va ku musajja omuganda tana kyagenda kukolera ffe tuli Banyarwanda nakugambye gwe musajja gwe Abanyarwanda bategeera nnyo n'okusinga in fact oyinza okuba toli Munyarwanda ng'olina kaka simena gy'ova Abanyarwanda bategeera okusinga basinga obungi kati mukulu waliyo omanyi bali bakusindise ogenda omuconvincing sina kindi omukwano mukyuse kati batosobola kulabira omukazi makaago otwale Babi ono omusobola Babi limozini oba Lamborghini gy'otasobola kati gwe agenda oyawukanye obuulire kyova nti atambula awaana Babi kubanga akimanyi nti ye mu mentalite ye yalina okukyusa obwongo bwa Babi amugenda mbona oli mukyala Munyarwanda wakiweesi bakasajja akaganda that's why atambula ku TV ayogera ku muka Kyagulanyi tosobola kwogera ku mukazi oba ebigambo bikana byaggwawo ebigambo bikono binda kubanga brain is a monkey tosobola kuba tulina kyosobola ekintu kyosobola kiri ekintu kimu okimanyi bulungi gwe kintu kyosobola kiri ekintu kimu otambula ogera ku Babi Kyagulanyi tolina mukazi gwosobola kwogerako kubanga bakutuma mission oyawukanye Babi ku Kyagulanyi kyaganda kubanga omukazi alina obwongo obusinga kyenkugambye nti waliwo abasajja Abanyarwanda abasiru nga ggwe nga mulina lukwata senior mu 7 ne lukwata junior mu Hozi Kanyiro gaba bakwata abakazi kira kye kimune mu office yo badde okwatiranga abakazi yesobola kyubakane ku mwana ono mufundisa olubuto n'olujjamu period kanjira bategeeza mwenda tebakulya sente okuvuma noop kisasudde kubanga TV radio station zatandise n'okuwandika emitwe gigamba nti Kyagulanyi akyusa ddi awayo ddi obukulembeze ng'aludde mu bukulembeze kati mune n'owulira nga n'omutwe gukugeja noga kankireke munange Kyagulanyi yakamala emyaka eyakabala omwaka gumu nga president wa Nompo yagala akyusa obukulembeze kuva the constitution esoma kito kimanyi ne muwandiise Kyagulanyi kubanga kyekyo basasula media okuteeka amawulire amafumba bantu okuvuma Robert Kyagulanyi sentamu n'okuteeka abantu ku mikutu okuvuma Robert Kyagulanyi n'okumwolona erinnya ekyo tukimanyi ne twakigumira tukimanyi bulungi nnyo yesobola kimusasula okukola ebintu bino mu opposition mukole buli kimu ekisoboka naye mulimba obuyinza buli mu bantu the moment muna Uganda nasigala mu mbeera embi temuna kimugenda kukola so munaakalwako omolo simanyi ludda no it is the mission of Museveni those are his old tactics blackmail divide and rule assassination and kidnap byebintu byamayi yasobola right now bigenda maaso so blackmail eyo doctor jofuna mu assassination ne blackmail tekyakola kuffe we are immune ne bonoleta bande batuvuma omala biseera mukulu ekyo tuli immune toyina kyogenda kukola kubanga bono balesi bawedde yogenda kuleetaani bonna tubategedde ekikolero gikyalo by the way kikomyawo mwewale kiwuliriza kati information entuufu etandise tegeeza muno nti mukulu atumbudde ntandise bwente Bannayuganda mwenna abali mu Uganda balamusizaako n'abali wali w'eggwanga kansubire nti buli bulungi mwebale kukola kansubire nti gitambula bulungi wetwogera essaawa zino nga bwe navaayo babega ne babuulira ebigenda mu maaso mu ggwanga si birungi nnyo era nga njagala okubaza Mukama Katonda Ddunda Namugereka atakuumira mpeera era ng'atuwa obulamu kansooke mbayimbiremu akayimba kano kato just 1 minute kagamba kati nti Katonda weebale nnyo Katonda weebalire nja kukwebazanga emirembe gyonna nja kukwebazanga obuteddiza nti obulamu bwompadde ku nsi kuno buli weebwani kyayi Mukama zaabumpa ndikwebaza ntya kubanga obuwangazi bwa kapa obuwangazi bw'emmese bulabisa ku ddiba lyaki lya kapa munnange temulwana n'abantu bano kitya wetwogerera essaawa zino Yoseri babula tawasale mutono wa Kalekezi nsi yatamuzenzedde essaga bisibe naye ennaku zaazibalira ku ngalo ekibadde kimubala embirizi lwakwekaza ng'afuka anaaba nego mulaba yali ayimirira obulungi busimbaalaala kati ayimirira alinga gwe bataddemu enkondo kitegeeza buli olunaku lugenda okweyongera nga yeewese mbwati gye kinakomekerezanga enkoona yegasse ku buki ku bulenge wansi kitegeeza ki buli lunaku yeyongera kwesimba bwati eyali yesimba busimbaalaala bwati agenda abanga ekitooke bwati eno enkoona ekkirira egenda kwegatta kabina wansi kitegeeza ki
kitegeeza abasajja bagenda ekyo ng'okimaze mu nsi nabagamba twetaaga amapesa matono nnyo akagenda okuvaawo mwe muli Yoseri Lukwata senior ne mutowe Jenosari Musarakanda naho esaazi ne wetwogerera nafunako information bamukulubuso mujjeeyo ne bamuletaano wentudde wennyini ne bamukanika n'ekyagaana omulu egenso byofuna omukulu no yaziddwa ku butakeeka era ng'ali mu maka ge ggaluga gye batakkiriza muntu wadde omulema wadde alina eriiso ery'ettulu okutuuka mutuuka ku wadde omubuuza ekibuuzo kyonna kubanga naye ekimba ekimbala embirizi muba mwagala ki ekisinga kaawo kyembagambye nti Katonda yeebalege nja kumwebazanga emirembe gyonna nja kumwebazanga obuteddiza abalabe bange bandabisiza ku nsi kuno yandibadde abalabisaani njayimuka mabandaze nkwebazanga kitegeeza eyabalula esiridde oli alina olumbala embirizi ebyenda biri bwero naatera okugenda ono yali ayimirira ng'ayimiridde bwati busimbalala atandise okwoota buli nakumulaba yeewota kati enenkona kaserekona kabina kiba kitegeeza kaweddemu nga ne pressure bwekyajja kubanga ekijja temukimanyi ntandise bweti wetwogerera essaawa zino oluvannyuma lw'okubaleetera eggulire nti Museveni Yoseri Bahoroda Musalamulwakaliza ensi yaleeta muzezi nesanga bisibe Lukwata senior ono nga naye mukwasi si mukwasi musajja asula mpigi ku bikondo nga amawulire ganasembye okufuna olwaliro gategeeza nti bajjenero mwenna abagenda okuwummuzibwa mwebereremu kubanga wetwogerera mwenna abasinga obungi si kye kyabadde ekiteeketeeka okuwummuzibwa era nga mu meeting gye mwabaddemu mu Army Barracks Embuya abasinga obungi mwateesezza nti lwaki Yoseri abakako kuwummula nga si mwe mwataddeyo kuwummula kwammwe olw'ensonga Yoseri akimanyi nti mwebuzaabuza ne mulaga kasimayiro aka plastic simayiro ng'akabangereza bwekakulaga ku kisaawe ng'ogenda okuyingira obanga bagenda kugaana okuyingira n'akulaga nti asinisa otunnyo kumbe akugaana kikyogenda kufuna wetwogerera essaawa zino ba Army Generals abasinga obungi bonna naddala bali ku lukalala n'okufulumizibwa n'abali kyali mu magye Museveni akimanyi lunye nti tewali mujjeno yenna ayinza kukubira mutabani we saluti oba mukkiriza dde avudde mu magye wagasigaddemu wetwogerera enamba esinga obunene y'aba Generals eri mu under house arrest nti bali mbusibe obwali busibe obwembagirawo mayumba gaabwe nga tebakkiriza dde okutambula oyo gwe mulaba nga atambula yandibanga bamukweka okuba nti ajja okubalaga mu public nti wali atambula naye nga wetwogera basinga obungi balina mbuya basibe abalala bali mu makaaga abasinga obungi nga tebakkiriza kufuluma wadde okwetolaba olw'ensonga nti bakizudde nti omwami ono akakola akagendere ng'embuzi ekogga nti abawummuze naye ng'ekigendwa kyabwe kyakubatta naye nno njagala bagamba ng'obudde bukyali nti ekituufu kiri nti mission yasayiningiddwa mwenda bagenda kujja omu ku omu olw'ensonga Museveni akimanyi tekuli muntu yenna ayinza kukkiriza mutabani we Muhoozi Kanyarupama Lukwata junior okufuga eggwanga Uganda olw'ensonga nti yakimanyi mumusekera kyetuyita makwekansamo naye ng'akimanyi mujja kwefulira mutabani we so nga ate naye atandise okwewota ng'enkota eneetera okukoonora tugenze mu maaso ekyasali musale mbagambye nti oyo naye lumbala embirizi essala muzongere mu bulungi nnyo ngeno mwepika musokola okutegeeza abantu okulonda kukyalina mugaso tugenda okutuuka wali nga kigenze mu maaso kimaze okwedomula kati wano wali okulya n'okukomba essowaani wendaga munnange njala tegeeza bannayuganda mwena bali mu diaspora n'abali waka nga nenda bugisi mufungize genda ojje ensimbi zo mu banka nkiddamu genda ojje ensimbi zo mu banka yonna gy'olimu nabagamba ekittavu kya Uganda kye tuta Central Reserve tekikyalina dde ensimbi zonna bazibba muno mwe muli ensimbi enkalu n'ensimbi ez'ensibo eziri mu bitole gatagamba nga gold ne diamonds byonna babibbamu naye bategeeza nti ensimbi za Uganda zonna eziyingizibwa mu misolo zonna zikuŋŋaanyizibwa ba SFC bazikuŋŋaanya zitwala ku Okero House Bank of Uganda ensonga lwaki teyita gavana lwali terubuusa banka emu yaggaddewo nga tekyasobola kufuna bakasitoma nakuddukanya business mu Uganda kitegeeza bannannyini abagibaddemu n'ensimbi zaabwe kapati tebakyalina kye basobola kugamba nsi ne gavumenti bwetyo bwetegese okutandika okubba ensimbi zammwe ku akawunti ekyo kibagambidde ebbanga ddene ensimbi bagenda zijja ku akawunti zammwe zebayita dormant account naye nga teri dormant account kubanga akawunti yo nebaereko ensimbi kitegeeza ensimbi ekuziinako nnyinizo kati bano baagala tandika kubbako sente olw'ensonga bakola ki tebalina sente ekirala waliwo kye tuyita inflation jala kibategeeza nga ngenda okutandika information entuufu mukitegere bulungi nnyo kubanza omulimu gwange kubategeeza information eryoka ngenda ku kintu ekirala nga nena bwegisimufumbiza amawulire namangi njagala kubayisa mu budde ekigambo kye bayita inflation abasinga obungi mulowooza nti kya muniino naye gwagamba ntolimu bya bufuzi era wabiti wabikoowa kino ekintu kikukwatako bulungi ekigambo inflation kinyonyolwa kitya kyekino wano nkyoka kikunyonyola mu luzungu lero kikankikuddiza mu Luganda. Inflation is a measure of the rate of rising prices of goods and services in an economy.
Inflation can occur when prices rises due to increase in production costs, such as raw materials and wages. A surge in demand for production services can cause inflation as consumers willing to pay more for their products. Ekivunwati nti ekigambo inflation kunono kwe kubanga okulinyisa oba kyekimu ku ngeri ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo gye birinnyamu emiwendo n'empeereza y'ebintu mu makampuni oba mu ggwanga gyeva mu ngalo za gavumenti netandika okulinyisa emiwendo. Kino era kirabikira ne mu kulinya n'okulinya kw'ensimbi mu bintu ebikozesebwa oba mu bintu ebikozesebwa okufulumya ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo kyetuyita raw materials. Katugambe nga sabbuuni nebiba nga tebiriiwo ng'ate ababyetaaga babeera bangi, kitegeeza nti ebintu bino bigenda kuviirako emiwendo gy'ebintu okulinya ebyo bigonda bikola ki bikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo. Kino kituluse luddawa wetwogere essaawa zino mu Uganda ebintu bigenda kulinnya emiwendo olw'ensonga nti bano abasajja bakikola kagendere ng'omukadde akogga nti ebintu ebisinga nabaga babikwese ate ebyo bantu ababikola babikwese olw'ensonga nti baagala ssente gye tebalina musolo. Kino kigenda kuleeta obuzibu mu Uganda olw'ensonga nti ekintu kyobadde ogula 10 kigenda kugula kasanvu, kyobadde ogula kasanvu kigenda kugula 4 kigenda kuddako ki kigenda kuleetera okuba nti ensimbi z'olina zigenda kuba tekikyasobola kuyamba olw'ensonga namwe balina ssente ku akawunti njala mukitegeere bulungi nnyo nti waliwo obuzibu mwolekedde bwe butya. Buli lwonobeera ne miliyoni ku akawunti nga waliwo inflation waliwo nekiyitwa devaluation kivuunulwa nti gwe mutendera ensimbi ez'eggwanga nga Uganda gye zitandikamu okufa oba okutandika okunaabuukamu mu ngeri etalina kigendererwa nga tuzigeraageranye n'ensimbi ez'amawanga gatuliraanye oba ensimbi z'amawanga ag'ebweru. Nga wetwogerera essaawa zino kino kyeyolekedde ku miwendo gy'ensimbi egiri katale naddala mu forex bureaus nti dola oba ensimbi za dola ziri waggulu nnyo okusinziira ku ssente za Uganda. Ssente z'e Kenya ziri waggulu nnyo okusinziira ku ssente za Uganda. Ssente z'e Rwanda ziri waggulu nnyo okusinziira ku ssente. Kitegeeza nti ensimbi ezaffe zitandise okupunguuka. Naye nga kino kivudde ku ki? Kivudde nti eggwanga Uganda tetukyasobola ku exportinga bintu tukole ki? Tufune exchange okufuna dola kubanga bw'obanga tulina ebintu bibiri tulina kye tuyita export and imports. Imports tuba tuyingiza ebintu okuva mu bweru w'eggwanga tuguze tututteyo ssente zaffe. Export tuba tutunda ebintu bweru w'eggwanga nga tuyingiza ssente engwiro okuyingira mu ggwanga. Exports mu Uganda tezikyaliwo nga kati exports eziriwo be baana abawola bagenda mu Saudi Arabia oba mu Dubai okukola. Imports eziriwo in fact zeesala ebitundu 75 ku buli 100 bannayuganda tebakyayingiza byamaguzi mu Uganda olw'ensonga tebakyasobola competinga na business egenda mu maaso mu Uganda. Kitegeeza ensimbi z'olina ku akawunti n'ebintu by'ogenda okukola okusinziira ku miwendo gy'ebintu ebiriwo kigenda kuleetera obuzibu n'ensimbi zo kye tuyita devaluation. Kitegeeza nti gwe alina ssente ku akawunti ngenda kusaba oba ozina ku akawunti oba tozina ku akawunti kwata ssente zo ozigulemu ekintu ekiyitibwa tangible asset, ekintu ekikwatibwako oba ekirabibwako nga in future oba gye bujja katono kijja kusobola okuvaamu ensimbi zo zokitaddemu dano zireka ku akawunti kubanga bw'ozireka ku akawunti possibility ez'okuzibbako weziri possibility ezokuba nti ensimbi zino bwe zinanaabuka gye zongera okunaabuka kiba kitegeeza ssente zo ziri ku akawunti zijja kuba tezikyalina mugaso nga abadde alina akakadde kabadde kasobola okugula ekintu nga kikwetaagisa akadde akalala okwongera kugula ekintu kitegeeza ssente zo ziba tezikyalina mugaso. Kitegeeza nti obadde ogula omutwalo ng'obadde okwata omutwalo n'ogulamu omugaati gye bujja kono nga amaze okusoma budget omugaati gubajja guba gugula emitwalo 2 kyekitegeeza in simple terms y'ekintu kino. So mbeere beegendereza nnyo nkudda mu Uganda kwata ssente zo z'olina ozigulemu ekintu ekikalu ky'osobola okuddamu n'otunda thereafter n'ofuna ensimbi zo nga tezifuna buzibu bwonna mu kunaabuka mukitegedde bulungi nnyo. So bwe munaleka ensimbi zammwe ku akawunti za banka zigenda kuggalawo. That's the fact bwe tulagenda banyonyola bulungi nnyo. Awo saagala baluyisaawo kangende ku kyandeeso bulungi. Economy nga bwere essaawa zino eri matankane ngere empale ya Yoseri babalota abasajja mutano wakati jenseera ya muzezede ensanga bisibe okwata senior. Nga wetwogerera bateekateeka okusoma budget y'eggwanga oba embalirira y'eggwanga naye ng'ekituufu essente zino ze bagenda okusomera mu budget ziriiwo. Era nga mwala Minister of Finance ateekerateekera eggwanga mu byenfuna oba ebyenfuna nga yennyini ebigo byayogera tebikwatagana olw'ensonga basoleddwa ewakane mu kibira gye bagezaako okwewola ensimbi mu mawanga gasinga obungi omuli World Bank babagoba omuli IMF yabagoba bagenze mu nsi ezisinga obungi zibagobye
ngale Museveni yali ataddeyo okusaba kwe mu Arab Contract Bank okuba wole ensimbi yabagambye nti tujja kusobola bawa nsimbi kubanga temukyasobola kusasula mabanja makadde gababanjibwa tujja bawa nsimbi. Butyo Yoseri nakubira mukwano gwe amama ababazi olwokuba nti yali yafumbiza muwala we nga mufumbiza mutabani wa Ramaphosa namukubira kasimu namugamba gamba mukwano gwo asobola tuwole ensimbi tuzise mu economy tujja dizimudiza in terms of tangible assets nga mumulichi. Museveni yadagambye amama ababazi agenda agambe Ramaphosa omukulembeze wa South Africa nti bawole ensimbi osobola okudukanya economy mu return bawemu ettaka basobola okubinako ebintu ebisobola okuzza ensimbi zaabwe. Mukulu Ramaphosa yagambye Yoseri bahulota basale mtono wakaleke ogunywanga n'ogufujja naffe ne economy yaffe munnange byebala bikutuka tetusobola kukwata nsimbi zikuwa kubanga n'ekisookera ddala naawe kennyini okimanyi bulungi nnyo nti oli mu lusuubo teri akutegera bulungi tugwe mukulembeze w'eggwanga n'olw'ensonga tetugenda kuwa ssente noonya gy'onojja ssente kati yonna gy'adde asuubira ssente teri nsimbi zonna zigenda muweebwa. Awe nkugambira nti tulina fronts nyingi ze tugenda osuulamu gavumenti eno. Esooka twagala abantu babere mu kalulu n'omuzibe ategere nti akawunti kakyalina mugaso ekyo tukiguse. Twagala tukube Museveni economy yeegwe already tuli ku 70% egenda kugwa eyo front yokusatu. Front yokuna twagala tumanye baani abatubaddemu era baani abatufa bakudiringa nabo. Je muvudde ka tulubadi n'abantu bangi nga tuluza nti bali mu struggle kumbe tebali mu struggle bali mbyawe nabo twagala kubamanya ani tugende okutuuka okuyiwa ekintu kino nga Kyagulanyi ali safe nga ne Uganda ali safe tumanyane okukwata ne okusiba nani okuzza ebintu byaffe ekyo nakyo bwekitegedde kati front zonna tuzikwate abawandikira banki ez'enjawulo abawandikira bantu basekinomu abawandikira ebitongole by'enjawulo mu kikole bulungi nnyo kubanga front nyingi nnyo eyakalulu twagala n'omuzibe n'omukasiru asobole okugenda towo ebyokulonda no tetubisobola tubivuddemu nga option lwaki kutandika kozesa kibuli nga yeki yakozesa kubanga nupi yakamala byofuze emyaka 3 toyina nsonga gyogenda kuba abantu ogenda kutandika kulwana nga tolina subsidy point gyogenda nti tugenda kubesinga kweno kati subsidy point gyotwagala kusinzirako yeeno nti okulonda abantu bakutegedde kukyalina mugaso tolina gwogenda forcinga kwekalakaasa oba kugenda mu nsiko no buli muntu ajja kwereta yekka nga nenda bugisimu fungize ekisooka economy egudde teri muntu agenda kubanga takyasobola kulya oba kutola mwana ku ssomero agenda tagenda kukwekalakaasa oba tagenda genda mu nsiko teri muntu asobola kubanga takyasobola kugulawo dduuka nga capital wagudde omugenda tagenda kujja twabagamba nti ebintu bigenda basanga nga bibaleeta poliisi nga tewali gubakubidde essimu ye situation kyetugendamu ekyo tubadde kinoonya olwedde nti mmwe kennyini mujja kwetta nga teri abayise mukitegedde bulungi. Hope everyone is copying this information. So no, awo tugenze maaso. Kati mulize bulungi muleke mutegeere nti yabalula esiridde. Ku Lwokusatu olwa wiiki eno yennyini gye tulimu ku ssaawa nnya zennyini ez'okumakya. Mu State House e Nakasero wabaddeyo olukuŋŋaana wa meeting ey'abano ng'ekulembeddwamu Yoseri bahulota Yoseri mutano wa kale jensi yaleeta muzezedde ensanga bisibe Lukwata senior. Muno nno mwabaddemu ne Lukwata junior Muhoozi Kanyirupama. Mwabaddemu Odrek Lwabogo omusezi atunda ebiwowoolo ne mukyala mama assassin Janet Kemba bazibadde mu meeting era biki bateesezza mugenda kuwulira mugenda kulowooza nti ensi bweri si bweri ate ng'ekituufu si bweri munnange bemuti abasinga okubatya olw'ensonga Yoseri emberenge ne bwetulika aba omutima gumwewuuba ng'essaawa zino ez'ekide n'amanya nti yamwalula esiridde tutandise tuti bano bonna omuli Lukwata senior Lukwata junior Odrek Lwabogo omusezi ne mama assassin bakkiriziganyizza lunye ng'era obukole bukkiriziganya bugenda okugaba n'omusota nti ffenna tufunye kyenkanyi ne bakkiriza nti bajjenozi bonna abatawagira nteekateeka ya kuleeta Muhoozi Laaga Lukwata Gita Singers junior mu power bagenda kuba bakolebwako nga nabagisimufungize bonna battibwe ngira bwe twogerera essaawa zino Yoseri tibabula otasana bulakalaka kyensira ta Lukwata senior yakkiriziganyizza ne banne nti abantu bano bagibwewo ngira bwe twogera bwe nabagamba recently nti bajje n'abasinga obungi bagenda kukwatibwa wekiri bali mu hand house arrest omuntu gwensooka obba confirming about information General Katumba Wamala ali mu makaage ag'okubiri bamukwatira era nga musibe takirizibwa kufuluma ne bwana bazze mu public ajja kubanga aliko surveillance monte zimutambulirako naye njagala babikira nga obudde bukyali nga nabo gisimufungize kitalo nnyo ddala General Katumba Wamala nakuwoninga emyaka 2 mabega ne kutegeeza sero binyike mu nsuuya bwe banna Uganda wagaana nkimanyi badde n'omukyalo Munyarwanda ensi gwe tamanyi naye nkigala kuga nti by this week ewedde egyo gye tutandika eno okutandikwa yaayo omukyalo ono omukyalo gw'olina Omunyarwanda yakuwa obutwa ku weekend eno ku Saturday night bw'oba wakanavaayo otegeeza ensi ku lw'omukaaga oluwedde omukyalo ono yakuwa obutwa
era nga tebagenda kukiza fuluma ggwanga wadde okubaako kyoyogera olw'ensonga twakuwoninga n'ogaana Muchitege nti Katumba Amooti under house arrest. Newly he was poisoned by his second wife, the Rwanda Origin, who was on mission to finish General Katumba Amooti. So whoever is asking where's General Katumba Amooti and other generals, they're under house arrest on orders of Yoseri, the son of Karekezi, Lukwata Senior, and Lukwata Junior Mohoz Kanyirugaba, who are busy torturing and killing Ugandans, innocent Ugandans. So General Katumba Amooti obutua officially bamu wakulu omukaga ngabako so mukyalo munyarwanda eyali ali makage okubanga yamumaliriza so bwanaba avudde Katumba muyame nasobola ofumebwe it's up to him naye ngekisooka kyo kyawedde oyawedde tulinda bulinzi Katonda kyana abasazeewo oba mususu batamusuusa agambulabako gegamba tuyenze maaso mu lukungana n'olwokusatatu lwennyini ku ssaawa nyezo kumakya Munange omuvubuka ono Odrek Lwabogo musiufu alinganga ekyangu ekimaze emyaka 2 mu vvu yayimiridde busimbalala n'atandika okugamba n'agamba kitaawe amuzalira omukyana amugamba nti nze nganze omuntu ngenda kuteesa bweti yateeseza bwati mulize bulungi Lwabogo yagambye Museveni nti engeri gye tusabye ensimbi mu banka esinga obungi batumba ensimbi kiki tugenda okukola olwaleero kitegeeza tulina kubanga tukwata mu nsawo okubanga tutuyimizawo economy naye nga ate n'ensawo tetulina se tugenda kukola ki Odrek Lwabogo musiufu alinga ekyangu ekimaze emyaka 7 mu vvu yagambye Museveni tulina okulinnyisa emisolo ku buli kintu kyonna ekiri mu ggwanga tusobole okunyigiza bannayuganda okufuna ensimbi okwetoola eggwanga lyonna era njala bagamba nti ono yagambye nti tugenda kuteekawo buli musolo ogusoboka okunyigiriza bannayuganda tugulinnyise tusobole okuba ntufuna ensimbi eziddukanya eggwanga Yoseri n'amugamba tugenda kikola tutya onamugamba tugenda kulinnyisa ebintu byonna emisolo tubirinnyise era tusobole okubanga tunyigiza bannayuganda basobole okusasula ssente zino esobola okuddukanya ki okuddukanya government olw'ensonga IMF yatumye ssente World Bank yatumye ssente Arab Contractor Bank yatumye ssente wepo ne Ramaphosa yatwefuulira tagenda tuwa ssente kitegeeza tetulina tugenda kujja ssente oyo watu yayogedde era mu ngeri eyazzeko eyakanyoomonyomo Lwabogo yazzemu n'agamba nti tulina okugezaako nga bwe tusobola okutandika okukendeeza ku nnamba ya public servant ba public workers mu bitongole bino wammanga byengenda okumenya era bamawulirawo kye tuyita reshuffle oba kye tuyita okuwummuza abatuuze oba bannayuganda mu bitongole bino ebyenjawulo temulowooza nti kintu kya muzannyo bagenda kikola bati mu Ministry of Education oba Ministry y'ebyenjigiriza mwerinde bagenda tandika okuwummuza abakozi mu Ministry of Education nga nabo gisimu ofungize mu Ministry of Health bagenda tandika okuwummuza abakozi nga nabo gisimu ofungize mu police ekuma bannayuganda naye bagenda tandika okuwummuza bannayuganda mu ngeri eteewoola era nga tebagenda basasula nsimbi mu office gye bagamba y'obukulembeze bw'eggwanga mwenna basinga obungi bagenda bawummuza naddala nga toli munyarwanda asavinga government ya Yoseri tubasira mutano w'akaleekezi era njagala bategeeza mwenna bannayuganda abakolera abali mu presidential office ng'obadde toli munyarwanda toli mu omu ku bo weetegeke okubanga bakuweereza ebbaluwa okugamba nti munayo emirimu gyo gikomye wano olwaleero bwe tunatufunye ssente tujja kuddamu tukuyite olw'ensonga nti Odrek yasazeewo bwenna basinga obungi babagobe ndoza mukyanso kiraba nti abasawo basuubiza okwongeza obusaaba batandise okwekalakaasa olwali mwakitegedde bulungi abasomesa bebaddako mugenda kuwulira amagye poliisi na buli kimu mulyoke mutegeere nti omuzannyo gwe mulimu si gwammwe wabula gususse kutegeera kwa Museveni n'abantu be tugenze mu maaso nga bwe nabategeezezza nti bannayuganda mwenna mujje ssente zammwe mu banka muzigulemu tangible assets ndowooza mukikole ng'obudde bukyali bwe kinaabagaana okubategeera mu mutwe gwammwe mujjako mutegedde nti yabalula esiridde we bamalira okusomera budget mu mwezi ogw'omukaaga wawuyi kyesooka ey'okubiri mugenda kuwulira kye bayita omuziki nkiddamu we bamalira okusomera budget mu mwezi ogw'omukaaga mugenda kuwulira kye bayita omuziki ebintu bigenda kulinnya ku sipiidi eya waggulu nga tewali sipiidi egenda kuddirira okugjako okubatandika obbaga nti buli omu yenyweze ekintu kigenda kubanga kiridde omulisa yonna olw'ensonga nti ebintu gye bakoma okulinnya ebbeeyi omuntu wa bulijjo alina okukwata mu nsawo okufuna ebintu bino bwe batasoboka kiba kitegeeza nti yabalula ejja kuba esiridde Odrek Lwabogo yagenze mu maaso n'agamba bw'ati nti tugenda kusooka okulinnyisa amafuta ng'obudde bukyali nnyo n'agamba bw'ati even if it cost 10,000 Ugandan shillings per litre it doesn't matter because himself and the first family they can afford to buy fuel and they can control their families but let Uganda suffer
so that we get money to run this government. Yagambibwa ati yagambye nti ekigendo sookerwa kwe kulinyisa ebbeeyi y'amafuta mu Uganda n'ebikiina kyetaagisa ng'ebbeeyi y'amafuta egula mutwalo liita kikolebwe olw'ensonga nti bo ng'akabinja akabasobola okubanga bakyagula amafuta ku ssente zino ne bagula mutwalo olw'ensonga nti ssente bazirina naye wejjukira nti omuntu ono ayogera ebigambo bino si munnayuganda. Ekyokubiri ye amafuta ganyu tapaakinga ku share oba ku toto okugula amafuta gonna amafuta banywa ga gavumenti ensimbi z'omu musolo gwanywako. Kati ekyagenda okukola yabagamba balinyisa era njagala bagamba ng'obudde bukyali ku makya gwe omuntu yenna ayina emmotoka giteeke wakatandika otambuza ebigere. Bw'oba totambuza bigere tojja tegeera nti ensimbi amafuta tegagenda kukka. Weemali okusomera budget bwe gategagenda sibira mu kasabo oba ku kanaana mujjanga mu kimotwe gwange kubanga nkimanyi bagenda galinyisa ono ke yayogedde omusezi atonde biwoolo nti even if it cost 10,000 per litre, let it be, because for us we can afford. Let them suffer, and we hope they will purchase this fuel because for us we need money. We don't care about those fools and idiots. Yagambye tafaayo kuba siu na bagwago bana Uganda kubanga twagala sente kuddukanya government. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Ekyamafuta kigenda kubanga kyo tekinaako gwe kisa wansi olwekuba nti omuvubuka ye prime minister omutuufu. Tugenze maaso mara okunywa okulwendo lw'amazzi. Alright. Yevudde katunumbadde muuli omukyala gwe bayita namwandu w'omugenzi alonda Nyikirima. Omukyala ono abadde nnyo mu mawulire ne ku social media ng'omukyala ono ali mu kugula n'okusengula bannayuganda ddala Baganda ku ttaka lyabwe mu bitundu omuli Luweero, omuli Mubende, Kasanda ne Kiboga. Omukyala ono mukyala alonda Nyikirima state agent abadde akola Yoseri bahabula otabasira mtono wakalekezi nsi yatera muzezedde okwata senior okugoba abantu ku mataka nga n'ebyapa birina n'endagano esinga obungi azirina abalala bagula batabagula. Munnange nno nga bwe tugamba nti ekiri atabala kye kiri n'asigadde waka. Mukyala alonda Nyikirima omugenzi namwandu njagala kukubikira nga n'obudde bukyali. Tugamba okalya ddala kaddadda enfunyo ogirira mu katiko wepone ekulira mu kofini n'ekubwebwenda nga tosobola dda okwekyusa. Munnange ogenze mu maaso n'obba ettaka ly'Abaganda n'obagoba n'obalabisa ennaku basajja bato ne bakazi batabaka bakwatwahanga entulege ku ttaka ly'abajjajjaabwe ebyijja byabwe ne mbisenda emmere yaabwe ne mugisenda ne babula n'okuzza ne babula n'ekyekuzza eri omumwa ennyumba ne muzisenda n'okwogeka oluba nawo ne bwabalema. Wetwogera essaawa zino mu bitundu bya Mubende, Luweero, Kasanda ne Kibuga Abaganda basinga obungi bagobeddwa ku ttaka. Omukyala ono mukyala omugenzi alonda Nyikirima omulimu gwa Museveni abadde agukoze bulungi. Newe twogera nga bwe mbagambye nti Museveni bw'omukolera amalala akujjawo. Mukyala oba namwandu walonda Nyikirima munnange njala kutegeeza nti obadde oyina house girl gw'okozesa ono state agent ng'akolera iso naawe mu wiiki eno yennyini omukyala ono yakuteredde obutwa mu mmere gye yakufumbidde era nga wetwogera naawe osigazizza ebbanga ttono nnyo olw'ensonga Museveni ebiwandiiko byonna ebikwata ku ttaka byonna biwabbye ne biwadde byonna abirina. So nno tugamba nti nno wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe buyambe kkiriza kati gobadde ogoba Baganda ku ttaka ng'era olitwala okolera Museveni naye amazina akugyawo ensonga tayagala kuleka bujulizi mabega nti gobadde omukolera. Na kino ekyolekedde mu kukyala kw'omukulu ayitibwa Sejjusa David bwe yakyaddeko mu State House Entebbe anyweko ne Yoseri bahabula otabasire mutano wa Kalekezi yatata muzezedde sanga bisibira okwata senior. Bwe yatuuseeyo ono ng'amubuuza naye ensinga etusobedde era lwaki ebintu bitambula bwe biti. Namugamba nze nno ndaba twandibadde tukola ekintu kino kimu ne tuddiza obuyimba abantu bano. Yoseri yamugambye mukulu teweewunzika era teweesiruwaza ng'afuka anaaba. Nze gavumenti bwevaako oba neegwa kitegeeza gwasooka mu kkooti bajja kukusiba. N'amujjukiza nti gundi David Sejjusa tinyefunza. Gw'omu ku bantu ICC beeyagala era nze nkyakukuumye so tonneepankirako kunjogera ebigambo wano mafuukuule olw'ensonga nti nze nkukuumye wano. Watta abantu mu Luweero, notta abantu mu Northern Uganda during Koni, n'emukula gye wayokera bannayuganda mu bikonteyina bya Lwere n'obakumako omuliro bwokya. Egyo emisango gyonna ensi yagimanya era oli mu ICC bakulinze. Nze kulinako obuvunaanyizibwa wano era nze nkukumya ono singa sinze singa oli mu ICC so yogera mpola ng'okimanyi nti emisango ogirina. Wano mwetegereza bajjeno mwenna Museveni bye yakozesa okutta abantu kyekintu kyagenda obbagamba okubazza mu layini mbu muwagire mutabani we bajjeno mwenna mukitegeere nti Museveni kyagenda okukozesa ng'akimanyi nti yabalagira nga mugende mutte ng'abakwasizza nti alina wagenda obbafunira.
so ndoze mukitegedde bulungi nnyo njagala mukitegedde bulungi nnyo nti ensi gye mulimu yo si ntuufu tulina abantu abakyamu kati wano we wali okulya n'okkomba essowaani gwe munnayuganda ali eyo agamba nti oyagala enkyukakyuka kikyokoze gwagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu in fact waliwo ebibozibozi bitambula mu diaspora n'ewaka simanyi sebo kati kamba buulire kiri bwe kiti amazima gali bwe gati omuntu ajja n'akugamba nti Lumbuye mukyamu soko mbuuze ye mu struggle akozeemu kyo yatambuza ekibozibozi omuntu ajja n'agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu mukozi wa state ye mu struggle n'akozeemu ki oba myaka Museveni gyafugidde kikyayongedde ku ttafa ly'abantu abonaabona Museveni enfuga ye n'enkola ye yakubuzaabuza ofuge baawulemu gyebuvuddeko teyagamba nti ngenda ku diffusing people power mu diaspora bw'owulira ekigambo diffusing nti tulina amasannyalaze buli mumanyi meter box ebeera mu fuse ewo gijjamu kiba kitegeeza amasannyalaze tegagenda kujja ekyo kyagezaako okukola nti diffuse okujja mu fuse oba mu main switch jukira main switch ezisinga ziri automatic amasannyalaze gakyankalana mu nju fuse ziri automatically zejjako bwe ziba ziremeddemu obeerawo ekizibu kati Museveni kyeyakola ayagala ku diffusing noob in diaspora kati kwe kuleeta embuzi ezimu nakabege ezabitanga okubeera ku social media okutandika okuinvitinga abantu abamu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bali ku payroll abo nabo gye bali kwe kuleeta abantu okutandika okuleeta diversions ez'enjawulo okubajja ku mulamu mutuufu ogwa struggle abo nabo gye bali ntera kuddamu abantu abamu babadde boogera ebigambo biri wammanga nabagambye nti tewali kintu kizibu nga Museveni kyasinze kukola kwawula bannayuganda nabalowozesa nti abantu abamu tebategeera era abantu tebali mu struggle no omuntu akuleeta ekibozibozi mubuuze gwe mu struggle okozeewo ki kiwosooka omubuuza tutandise buti tukimanyirunye nti ekigambo federal yenfuga eyettanirwa mu nsi yonna nti buli kitundu mu ggwanga kiba kisobola okwefuga nga kirina obwetwaze nga kisoloza emisolo ne gikola mu kitundu ekyo kyennyini nga tegigenze mu kitundu kirala naye federal system eno eyinza okuba nga erinayo kye tuyita superior president nga president yafuga eggwanga naye nga buli kitundu kirina constitution yakyo kirina amateeka kyesololeza emisolo gyo nga gikola mu kitundu ekyo katugamba nti mu Uganda tulina kye tuyita Odochi's report omusajja Odochi yali chief justice nga musajja mugezi nnyo yakola okunoonyereza okwenjawulo buli kitundu kyonna ekya Uganda nga babuuza bannaye mwandiyagadde enfuga ya federal ekintu kino Odochi yakinoonyereza n'akizuula nti at least ekitundu ekyalina ennamba entono eyakkiriza okufugwa mu federal kyali kirina ebitundu 35 ku buli 100 ebitundu bisigadde byonna ebisinga obungi byali mu bitundu 45 ku buli 100 nga Buganda yasembayo ng'erina ebitundu byali 5 ku buli 100 nga bakkiriza okubafuga mu nfuga eya federal Odochi n'akwata lipooti eno n'agiwa Yoseri Mahoro tamusana waka n'amugamba nti okusinziira ku surveys enkoze bannayuganda bonna bakkiriziganya lunne ebitundu 89 ku buli 100 baagala enfuga ya federal nga kyali kikwasibwa Yoseri okutwala ekiteeso ky'Odochi oba okunoonyeza kw'Odochi mu parliament bakiteeseeko bakiyiseeko akalulu Uganda efugirwe mu federal system buli kitundu nga kyefuga report yetu yagendayo kati report wati yagendayo nga Yoseri kennyini mu Uganda yagitufutobaddeko yagamba nti yafuga nga ate si balonda kiki oli akubuzaabuza mbu ayagala federal system of governance right now no federal system of governance tusobola ogifuna tutya ekisokera ddala nabagambye nti kasita tujjawo ono Yoseri Mahoro tamusana mutano wakala kyensi yatera muzizidde lukwata senior ensi tusobola okutuula nga amawanga agaaliwo nga Uganda efuna obwetwaze netukkiriziganya nti buli kitundu kitwala obwetwaze bwakyo kitya nti Bunyoro ngeri gyeyina amafuta gaba ga Bunyoro eriwadde mbogga tunda mu Busoga mu Bunyoro oba mu Ankole oba wano mu Buganda omusolo gwonna gwefuna amafuta ago guba gukola strictly mu Bunyoro nti Buganda erina abantu erina buli kimu omusolo guba mu Buganda gukola mu Buganda ne mu Northern ne mu East nti eby'ebuga ge balina biba bikola wabokka naye tetusobola kikola nga Yoseri kwali tulina kusooka kulwanyisa Yoseri so tosobola kwogera kigambo fed right now ng'eyakiganda wabi the only thing ensi kwesobola okuba nti yeetongola nga bwe nabagambye nti mwenna abagala federal system of governance mu Buganda kiri ekintu eki nabagambye nti Buganda yo nga yo yali nsi eyeetongodde nakati ekyali ensi yeetongodde wakuba nti baatufutubbalako Buganda erina oluyimba erina bendeweera erina abantu
abantu benjogerako si baganda njagala banyonyola bulungi abantu benjogerako si baganda Buganda ekyaza abasoga ekyaza abanywankole ekyaza abalulu ne bagula ettaka ne bazimba ne babeerawo kye tuyita Buganda bwenjogera ku kigambo federal Museveni yatuka ekisera n'akiganda waza nga gwagenda okwogera ekigambo federal nti ekyo kigambo kya baganda that's wrong kati gwali atasobola kunyonyola abantu baga nti kigambo federal bwe tukyogera essaawa zino tekisoboka nga Museveni aliyo ng'ate kimanyi Museveni watula mu State House afuna ba agent bangi okutandika okudivertinga abantu njala baga bana Uganda omuntu yina gomuddamu okulya nga anywa ekibozi kya federal right now oyo state agent nakulya Museveni kubanga Museveni bamuwa okunoonyereza nga bana Uganda ebitundu 80 ku 100 baagala nfuga ya federal n'agaana kati gwajagala ogenda jije nga Museveni afuga tulina kusooka kujjako Museveni ne tuddayo ku bika biri byonna byatulanga batuwa obuyinza mu Uganda tusalewo ffenna nti buli mu kitundu kyefuge mu nfuga yakyo n'ensimbi eziva mu kitundu ekyo zikole mu kitundu ekyo tuyita federal system of governance naye tekisoboka ng'ono Yoseri waali alina sooka kuvaawo Buganda particularly jonge ensi eyeetongodde erina omusango n'endagaano ze yakola yonga Buganda jukira Buganda tekolebwa Baganda bokka mulimu abantu bangi nnyo era tewali muntu gwe basobola kuba mu Buganda singa ebefunye okwetwala kwayo n'Abaganda omusango gye guli musobola okunoonya bibiti wala babuulira ki ekyaliwo nakyo ekituukawo singa omusango waaliwo era Museveni akitya nnyo nti Buganda egenda yokka kubanga akimanyi UN bwe beesazeewo nti Buganda omusango gutukiza okuwabira amagulu meeru n'okuwabira gavumenti z'abasajja abasibira bali mu Uganda kiba kimuweddeko so no kyebategeeza so takuleta right now we must concentrate how to remove Museveni the rest will follow nchiddamu let nobody confuse you our main focus is to remove dictator Yoseri Babula otabasala mutana wake alechezi nsi yaleta Lukwata senior from the power the rest will come automatically because we are Ugandans. But we shouldn't not forget that Museveni has a lot of agents who are keeping on dividing people. So we had a common enemy, that is Museveni. Let nobody deceive you right now that we are looking for federal system of government. No. Our number one enemy is Yoseri. Let us first join our hands to fight Museveni, then others will follow. Tebakulya sente. And which was the federal or agent wa Museveni. Fena focus ya Museveni. Njera babuza. Bwetubanga twagala Uganda ekyuke. Lwaki Kyagulanyi akutte kaseno okujjako Museveni ate mumusika amatayi adde mabega. Buyagala ki? Lwaki Kyagulanyi akutte enkasigo osike saati. Kyagulanyi akutte omutwe kwata omukono omulala kwata ekisambi omulala mugimu engati omulala mugimu ndawo yatumutwale. Naye ate omusajja akutte omutwe ate mukutte pale mu kisika mukoleraani. Mukoleraani. Nzija nekola live wanentegeeza abantu alino dda kunze n'ovumu okoleraani gwe information kijuwa abantu daily basis situsobola kubanga you can't manage okitegeera kubanga you are not politicians you are just idlers who are on social media just confusing people. You should tell people the information which is taking place in the country right now because Ugandans are suffering. You know, federal is nothing about Ugandans. Our enemy, one enemy is Museveni. The moment we remove Museveni, everything will come to an end. That is an error. Much take it bulungi. Tebakulya sente. Much take it. Ekizibu kyaffe Museveni si federal saani. Kati gola bavuma Kyagulanyi mbo simanyi ne ali mu opposition. Oyo totegana tombalya ku budde. Ate na kino kibagambe. Mu Uganda entegera yaffe si emu. Mulimu abantu abategera ku Monday, abalwa akubiri, abalwa akusatu. Neri abantu abategera full week. Kati bwoba odiringa ne community nga bategera lunaku lumulumu mu week. You will suffer. If you are dealing with the people who think once in the week, then you face a lot of problems. But for us, we want to deal with people who think the whole week, the whole month, throughout the year. But our problem is Museveni. Museveni is causing each and every catastrophe in Uganda, not federal. Federal is good, era nange federal mwagala naye tasoboka kubeerawo nga Yoseri waali. That is my conclusion about that. The first priority is to remove the dictator in State House because he is not a Ugandan. The reason as to why this gentleman using our money, our natural resources to stay in power because he knows he is not a Ugandan. And his entire family, they are not Ugandans. That's why they mistreat Ugandans, they're killing Ugandans.
Let me ask you one question. Of all East African countries, Uganda is the only country which imports human resource across Arab countries. Others, they are just taking professionals. But Uganda, because Museveni has a plan, depopulate the country, import foreigners to occupy Uganda. That is his mission right now. Depopulate the country, import foreigners to occupy. Wetwogerera bagulawo kampuni lunaku ezitwala banna Uganda bafulumye bweru. Abaana wetwogerera bali e Dubai abali mu surplus oba mbunja batalina mirimu. Loza wabera n'emitwalo egiweresa tokati. N'emitwalo esatu gisobola okukola mu ekonomi ya Uganda mukimanyi. The moment bana basajja okunoba okusobola go basoma mu fu. Tebakimanyi nti ensi bwebe ine namba y'abantu bangi. The more the population or the more the consuming power, the more the economy moves on or the more the economy picks up. But right now, bana Uganda bafulume gwanga nga bafuire mindi ona yingiza abanyarwanda. Kikakoleka mutanalaba. Our number one enemy is Museveni. Not this is Frank Kasabuni. No, Lukwata. No. No, Basajja Mivule Simeba. No, those are not our enemies. That one is a Sichayomba Nabukubanga Ambamanyi. Virus Museveni. Tumukiza kuyomba na muntu ina ku social media. Those are nothing. They are nothing to Uganda. Uganda is bigger than we. Uganda is bigger than anybody. But our main target is Museveni. The rest of them tujja kusitula press sorting enabo. Kubanga anze kasita Museveni avaako buli kimu kibakyude. Bano bona bajja kwesetinga. Omusujja bw'okuba kuluma tebakubanga olwo ku mutwe oba tebakujja kulwala. Bakuwa ddagala lolinywa ne lijjamu obuuka buli bonna ne buvaamu. No, na otikanda kino bwe toyomba na muntu yenna simanyi nga shumba. Simanyi basajja Mivule. Simanyi ona ne balambaloga. Obwo bugina. Kukitegera. Kiriwe kiti. Bobo tudde mu nyumba ng'oli ku TV onyumira amawulire oba obuyimba n'essimu yo kyatinga. Amasanyaze ne gavako bwesiu. Tewaba kintu kiddamu kukola. Ye system. Tujjemu fuse omululu mbwe ffenna lumu nga tetuyawuddemu ne kati gwavuma Kyagulanyi essaawa zino. Amwogera amafuuko esima state agent okoleraani. Tulina gw'okolera. Nze the reason as to why nwana n'abasajja bana bayita opposition kuba bamanyi Museveni manyi system bw'agibala bw'agitambuza. Okitegeera? Kubanga yasooka na penetrating abantu ba indigenous Uganda n'abasigamu abantu baabwe ne bajja nga bamala buli kimu kigenda baaso mu ggwanga. So ne ku ensonga eyo njagala kubategeeza nti ku lunaku lwa Sunday mu Bulange Mengo ngenda kujja na program nga bulijjo naye njagala abasajja n'abakazi abeddira ekika kyengeye twegweko ku lunaku olwo kubanga nkitegeddeko nti mmwe ebusujja temukyalina wadde musobola kutuula wadde okukola omukolo. Ettaka lyonna lyatundibwa abasajja Banyarwanda. Abasajja Banyarwanda enchi ensowole ezaleetebwa era njala tegeeza abajjajjaffe bonna ab'ebika. System ya Museveni y'okusanyawo ebika bya Buganda n'Abaganda ekyagenda mu maaso era z'ensowole ezitulimu. Njagala balowoozesa era mbategeeze nti musituke mutuke bulungi amaaso ga mu bulungi. Ensi Uganda nene kuffe. Bino bye tulwanira bazzukulu byaffe nze serwaniriranga nze nwanira abaana bange n'abazzukulu bange. Nze nsobola okweriisa nsobola okwenywesa naye abaana abazzukulu tugenda balekawa. Ila bwembuuza Yoseri golooza musogera kuwangala emyaka emeka wali wesimba bulungi kale tandise okoweta bw'oto olimira bw'oto enkoona egenda kwegatta eno kabina ogenda kuba ogenzi oli mutowo agenda essaawa yonna ogenda kukola ki ate nga amapeesa abiri ge twagala bwegati before nga batebanasituka nekyesobola okikula ne bajjawo very soon si wala nnyo bana basigadde bano buno bumpowooko naawe bimanyi bulungi nnyo emisango bagimanyi history avuddeyo buli kimu tukimanyi. Mukitegera bulungi buli kimu tukimanyi. So temudda kuleka n'abantu ono muleke agende ku radio ayogere ng'azunga ng'Olwanda bwako ajja tuuka akome kuba kibako ekikoma buli kintu kiba kirantandikwa ne temuddamu kuwaga shumba time. No, don't give that gentleman time because everything has a beginning, it has an end. So let him gospel around kubanga bamukozesa. The end of the day, he will get to know that it's too late for him to realize the truth that he was being used. The likes of those bloggers about social media, don't give them time. Just keep on to be able to struggle. Time is going to come.
Kubanga the public knows the truth. That's why I would like to thank all Ugandans, more especially those people in Kampala, who didn't waste their time of saying that free Kizza Besigye because the state mafia. This game is just not easy as you think, because these people, they sit and they plan each and every game in the political arena in Uganda. So that gentleman, he had been a political commissioner since 1980s up to now. They sit, they design each and every move they are going to act. So we are tired of comedy. It's a reality now. So whatever outcomes of the elections, it is good that for us we want to make sure that all Ugandans get to know the real problem of Uganda, that Museveni is a problem, and they should know that elections in Uganda, they are useless totally. Also, they have to raise up very soon. Kubanga omuntu wanyiga batayina option. That's what we are fighting for. If you don't have option, what is next? Because Museveni did the same. He tried the democratic way. He failed. He said, no, let us use force. So now we are heading towards no option end. The only option is to use the same mechanism which Yoseri used. Unfortunately for us, we have numbers. Secondly, we have well-trained soldiers who are just ready, waiting for the switch or for the button to be switched on. Then we start from. We have numbers. We have Ugandans, we have UPDF, and we have each and everything. Because even some members of the parliament of NRM ruling party, they are suffering. And let me guess, sooner or later, you will start hearing that MPs are crying because they haven't yet get their salaries. But temugenda kuddamu kula kusanyulya muntu mu Uganda. Kino kituyambako nti n'abali mu NRM tugula maduka gegamu, do you copy? Kituyambako na ena tunya taxes ezimu mafuta bagali bajja kusafaringa kyekimu. Kijja tuyambako the property rate balinye naba ena bamusasula. Do we copy? We are suffering the same but with different ideologies, with different colors. But time is going to come, we come together and the chimala government vehicle very soon. So don't wait September mutuyomba nani. No. Awo mpwachi mu crisp twine ebintu binene nnyo etwetago kulawe kutegeeze gwanga. Mukitegera fena tulinse ne tulwanda mu chupa atwanyisa ya yoli atunyenya buli kaseera kati yesawa tuve mu kumwenyenya tukole ekiddako bano mbaleka abogera ku TV kubanga basasuddwa ate go balina okuloga omulimu. Teri mulalu asobola kukwata jinja kuba muti kutali miyembe okujjako nga ate aliko ekikyamu ekirala bakuba muti guliko miyembe. If you are nothing, nobody can talk about you. Let me tell you, if you are nothing, nobody can talk about you. Previously, we had a lot of political parties in Uganda, including DP, JMA, CP, FDC. Have you ever heard anywhere the force which is right now on NUP that has ever appeared on other political parties? No. Because this is a separate entity and different entity with different ideas. The other parties, state. Right now, the real opposition wali, that's why OMUTABBIZI force. Remember, Bonava single bunji, but state agent, abadde opposition. Right now, they are RDCs, ministers and ambassadors. Others than payroll, bafuna state kumusala wawe. I can ask one question here. Since Muntu retired from UPDF, mwalimu de komsevering amogera kuba they are the same people. But when about tese bitu byokola betukola na Uganda, so please to concentrate ngo chintu kya kujja ku Museveni bile sima federal simanya and use this bogus because although it is report ya mugamba about 98% bagala federal, which it was Museveni to sign and take the bill to the parliament discussing about say nti bulinzi bw'ekintu kyefuge yashigana kati ate kugambo yagala federal gena mwoga mu nsiki oyina kusoka kujja ko oli okufuna federal jabuzi automatically tutula butuze bitika byatula nga bitekawe gwanga nti aha mwabe mu northern mutwale federal abo mu west na mutwale federal nabo muganda musigale federal buli mwako lecha ino kola nga sente zisolozebwa mu Buganda teziva mu Buganda genda mu Busoga eziva mu Busoga tezigenda mu northern Uganda eziva mu northern Uganda tezigenda mu Yolo sente zo mu northern Uganda zibasoloza mu misolo n'ebyo gagalyo zikoleyo tezivaayo. Sente zo mu east wano mu Busoga bali makasoli obikaji buli kimu n'ennino zaabwe sente zikola development zibazaawo nga n'amateeka agali Busoga sige gali Buganda agali Buganda sige gali mu Mbala agali Mbonyo sige gali Ettolo buli omu nga alina amateeka agafuga ekitundu kye. Ekinaffe kye twagala ne mu nsi eno eriko lukwata senior ne lukwata junior, it can't happen okujja nga tumaze obbajjawo by force, and soon force is going to be applied. I'm telling you,
Soon force is going to be applied. Don't be diverted by these social media bloggers who are said by Mo7. No. Don't be fooled. Soon or later, force is going to be applied. Hope everyone is copying. Because Mo7, he did the same. He followed all the democratic procedures. He failed at last. He said that us go and use force. It's the same way as we're approaching right now. Twagala kulaga public okulonda kuno bane mu kitegedde bulungi tekulina makulu nti ye. Tukuparticipate nze mu abantu bategedde nti ye kyekidda kutolina okubira film muntu ajja kweleta buka. Mukaba bakumira takumira mpera. Tusinkane ku Bulange Mmengo ku Sunday sawa B. Mwenda abekika kyengeye. N'abakulu b'ebika mwenna mbagala ku video kubanga ntegeddeko obutaka bwa mataka gonna bagamalawo gatundiddwa. Kawa bankomire tusikanonako. Omuntu asobola kufuna Facebook account yange ne page. Please mbategeeze nti Facebook mu Uganda yakyankalalamu. Ayagala video zino osobola zirumba ku YouTube channel yange eri manyaga Lumbuye Fred. You can subscribe. Nenga mbajukiza mwenna bana Uganda kambajukize ensonga zino. Ensonga ziri bbiri naddala abo mu America. Ngenda kusomeza 28 May mwezi guno. Resist Muhozi project. Say no to Muhozi project, to human rights violation. Kunga venue the Westin Waltham MS70 30 Drive Waltham sawa munana kusawa emu eyakawungezi mu nsi ya America erandoza mu kibuga Boston mwembategezeza abeyo. So nemu atumo mwena bana Uganda bagala okugenda oba okubera mu lukungana obujja kutegebwa banachuka bali mu ggwanga lya Canada. Mbategeza International Summit on Gender-Based Violence 2022 ejja kubera mu ggwanga lya Canada era nga ejja kuba etegekeddwa bana Uganda bawangalira eyo. Omugenyi omukulu ajja kubera Bobi Itungo Kyagulanyi na kuzo mwezi 3 mpaka 4 September 2022. This summit will end with gender-based violence. First Lady Bobi Itungo Kyagulanyi is the guest of honor. More details, please WhatsApp Madame Doreen on +16 479290 or Adrian on 0703 669727 or register through our website info@torospider.org. Okwewandiisa kwa $3 eza Canada. Event will be on 3rd up to 4th September 2022 in Toronto, Canada. Mukaba bankumira takumira mpeera nze ne bwente makati tusikane ku Sunday. Mukaba bankumire.